Au total, Yes, alright. Oli ku Yugi Updates bikosinzidde obango otuuliriza. Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzidde okuba oli ku Yugi Updates TV. Abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbakulisizaayo nnyo yonna gye mubadde tuli mu ggandalo lya weekend twatandiseeko dda weekend. Amawulire ge tulinawo olunaku olwaleero kitegeerekeddwa era kimaze okukonfamingibwa nti ebigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo bandibanga batandise okusambira emabega ng'ejjanzi. Democratic Republic of Congo kakati wenjogerera bandibanga batandise okusambira emabega ng'ejjanzi gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Lwaki nkugambawo ntyo? Oluvannyuma uliriza bulungi nnyo gwali eyampuliriza. Oluvannyuma lw'amagye aga M23 agamaze emyaka gwajinda bakati gadi gekulungulidde emyaka 2 bukyanga batandikawo liberation obuyeekera mu Democratic Republic of Congo. Jukira nti no batandika mwaka ogwa 2025 mu January kyenkana yadde bakulungulula okweza emyaka 2 wajinda baweddu. Olwo ne basalako eggwanga erya Democratic Republic of Congo era ne bateekayo olutalo. Naye amawulire ge tufunye olwaleero agava mu Kata mu kibuga Doha kigambibwa nti no mediation ezigenze maaso zandibanga zivuddemu ebibala gwe mukwano gwange mpuliriza. Era yena munansi wa Democratic Republic of Congo gy'oli wandibadde otandika okusacyanca n'okusambira emabega ng'ejjanzi olw'ensonga nti no kiwayagalizanga embazi kibuyaga kusuulidde. Lwaki njogerawo ntyo? Njukira nti nno mu mwaka ogwa 2025 gwatandika ng'abayeekera ba M23 bamaze okubanga basalako Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange. Kigambibwa nti nno abantu bangi abadisplacingibwa, abantu bangi abayabulira amaka gaabwe, abayabulira famire zaabwe, ne buli kati abasinga famire zaabwe tezikubikako kya mulubaale. Abantu bangi abattibwa, omusayi mungi ogwayiikibwa. Bangi abamu bafuna ebisago nkuyanja era ne kakati bakyapoota. Wabula kyenjagala okutegeeza olunaku olwaleero nti okusinziira ku information gwe tuyina source egamba nti eggwanga erya Rwanda mu nteeseganya ebadde mu kibuga Doha yandibanga ezadde ebibala. Bano bakkiriziganyizza era bamaze okuteeka omukono ku agreement ku ndagaano ey'okusizinga fire, mu ndagaano ey'okuholdinga n'okuprovidinga hospitality ku magye g'eggwanga erya Rwanda agabadde gawangalira mu Democratic Republic of Congo. Kino nno si kyangu kukkiriza abayeekera bano okuvayo ne balangirira nti bannange mukimanyi nti ye kakati tusazeewo tuteeke wansi ebyokulwanyisa, tuteeke wansi emmundu, tusazeewo tuteekewo ceasefire. Balangiridde. Kuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tubadde tukyaluyita lwa kubalaata amawulire ne gafuluma nga galaga nti eggwanga erya Rwanda lyandibanga limaze okukkiriza nti eribadde ligenda mu maaso n'okuteekawo obuzibu mu Democratic Republic of Congo. Era amagye agabadde gooperatingibwa wansi w'ekibinja ky'aba M23 bonna 85% Rwanda emaze okukakasa nti bannansi b'eggwanga erya Rwanda. Owatali wadde kiddamu kirumamu, owatali wadde kukiikawo nkenyera, tugambe nti no Rwanda ekkiriza abayeekera ba M23 basibuka mu ggwanga lyabwe. Wabula mu nteeseganyezze abayeekera bataddewo embeera eraga nti no bagenda sizinga fire, bagenda kuteeka wansi ebikolwa, bagenda teeka wansi ebyokulwanyisa basobole okubeera nga bateekawo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kyebabadde bagenda mu maaso n'okuseekinga for a long time. Samitizi ezikoleddwa nkuyanja gwe mukwano gwange mpuliriza okusobola okulaba nga batuuka ku kino kibasobodde okuba nga batuukako. Nejjo juzi bakava mu Switzerland era nteeseganya nga kibagezaako okubeera nga bakola bateekawo endagaano eyinza okugira bano okuteekawo ceasefire naye bibadde bikyagaanye. Njagala nkujjukize bulungi nnyo gwali omwaka gwa 2025 amawanga n'ebitongole ebyegattira amawanga agegattira mu bitongole bino wammanga omuli ekya East African Community omuli ne South African Development Community, amawanga agegattira mu bitongole ebyo gavaayo omumosa ne SADC gavaayo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza
ne gagenda mu maaso gatuule gasalire wamu amagezi engeri ki gagenda okurizolovingamu conflicts ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo ezaali zibaluseewo mu mwaka ogwa 2025 mu January nga bayeekera ba M23 basazeeko ekibuga ekikulu ekya Goma mu Democratic Republic of Congo era ne basiisira omwo. Tebaakoma ekyo kyokka wabula ebyasinga obbawo enkizo okubeera nga basiitira n'okulaga eryanyi eriyitiridde mu Democratic Republic of Congo. Ebimu ku byo bwe bunafu bw'amagye g'eggwanga erya DRC. Ebirala kwe kubanga balina good strategy zibakozesa okubeera nga basiizinga ekibuga kino. Kibasooka okukola kwe kutta buli military commander yenna eyali alwanirwa ku side ya DRC o abaali bakomandinga amagye. Kati amagye of course commander waabwe kasabasooka batamu ba commanders be basinga okubanga baprovidinga amagezi strategies ng'eki gye mugenda okulwanamu olutalo mu withdrawing mu retreating oba mukole ki. Abakulembeze abo tubayite ba commanders mu magye. Kati abayekera ba M23 be basooka okutagetinga tebakoma okwo wabula n'omukulembeze w'ekibuga kino eyali akolagana ne gavumenti ya Kinshasa naye bamugjawo mu budde ku front line. Njogera ku ambassador governor yali atwala ekibuga kino ekya Goma bamutta era abayeekera bano twabalabako nga balonda governor omupya mu kibuga kino. Ekyo saagala okyerabire. Twabalabako nga balonda governor mupya era ne bakyusa buli kimu. Tebakoma ku kyakukyusa bukulembeze gwe mukwano gwange ali yampuliriza wabula bakyusa ne education system, bakyusa ne banking system, buli kimu. Communication system zakyusibwa, banking system, financial zakyusibwa olw'ensonga nga bagezaako kwetima ku Kinshasa obutagetinga intervene na governance yaabwe empya gye batadde mu kibuga Goma. Bajja mu kujja mu kuwamba ekibuga Goma entambula zaasanyalala, bawamba airport ne bawamba n'obubuga obunene obwali buliraanyeewo Goma ne bagenda mu maaso nga bookipayinga nga beexpandinga territories zaabwe. Era we mbadde njogerera ng'ettundu eddene ng'ova mu kibuga Goma nga boolekera mu Kinshasa badde bamaze okuba nga babitwala. Obutawuni bonna bo bwe balowooza nti nno bwe buyinza okubeeramu n'ebyobugagga ebiyinza okubayamba ku facilitating olutalo luno bonna baabuwamba. Nga n'ekigendererwa kyabwe kyali kikyabuze kubanga baali so confused. Bajja ne basooka ba confusing eggwanga nti bo tebaze kubanga batwala bukulembeze wabula bo balwanirira ddembe lyabwe, balwanirira for their justice, balwanirira kubeerawo kwabwe mu ggwanga lino nti baagala babeere nga bali recognized nga bannansi b'eggwanga erya Rwanda, nga bannansi b'eggwanga erya DRC. Jjukira nti mno mulimu Abatuusi, mulimu Abanyamulenge be bagenda maaso n'okulwanira mu Great Lake Regions ne mu Eastern Democratic Republic of Congo. Naye ng'ekigendererwa kyabwe kyali so confused. Kati olunaku olwaleero we tuwulira information eno nti abayeekera ba M23 bakkiriza otteeka wansi ebyokulwanyisa baddeyo mu ggwanga erya Rwanda era Rwanda egenda baaniriza bulungi. Kati kiba kituuzayo wano we bagambira nti nno bo balwanirira bwenkanya bwabwe mu ggwanga lyabwe erya DRC nti batwaliwe nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kino nno kibeera kigenda maaso n'otumatiza nti bukyanga batandika lutalo luno ensonga gye balwanirira yali nkyamu. Kano imagine mugenda otegeera nti nno ani mukyamu ani mutuufu ng'abantu bangi obulamu bwabwe bamaze okuba nga babusingayo mu lutalo luno. Olw'okuba olw'okwagala okugezaako n'okuwamba obuyinza obulamu bw'abantu bungi obugenderamu. Nagambye doli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza gwatannatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora ntegeeza bali Okata, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, mwena bali mu Canada, South Africa, Kenya mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Wabula ntegeeza gwe yenna agenda maaso n'okusubscribinga nti wansi waliwo akadde akutoyerabira kanyigako kakuyambako kuleetera notification message okusobola okulaba ng'oli alert ku information yonna gye tuba tugenda okuteeka ku Yugi Update TV. Mbatumiddeko nnyo mujje baleegi gye mututuusaako engalo. Mwenna bajja mu comment section nammwe sibeerabidde mukolera ddala ekintu eky'amaanyi ennyo era y'ensonga lwaki sibalekerera
ngena maaso n'okuwubayo olubu lw'ekigere nentumira ku bantu baffe abatwala obudde n'obuvunaanyizibwa ogenda maaso n'okukomentinga ku nsonga bannayuganda ne bategeera nti no information eno nonno terina kubeera ng'erekebwa olw'ensonga nti naawe oba oyongeddeko eddoboozi ly'ogwo mukwano gange aliyo ampuliriza. Kakati nga tukyagenda maaso ng'ensonga zikyatutabudde ani akonfusing ani ebbanga lyonna lyonna lye babadde nga batadde olutalo mu DRC lwaki tebavangayo lwaki leero bebavuddeyo okukinokaanya n'okukitegeera nti nno si bannansi b'eggwanga erya DRC nti bo banyarwanda banyamurenge batuusi abawangalira mu ggwanga erya Rwanda. Waki kimaze kutwala samitizi eziwerako bano okurecognizinga kino ekintu ng'ate obulamu bw'abantu bumaze okubeera nga bubuutikibwa. Eyo nno nsonga nkulu nnyo eri abakulembeze baffe. Kyobolaba edda mu ntalo nga bakonkwalinga kingdoms niwankubadde zayinanga obusobozi era nga zisobola okutunuulira mulabe waazo opponent waabwe nga bamu outnumbalinga tebasookanga teekawo lutalo basonganga teekawo kwogerezeganya discussion nti mujje twogere we mukkaanya ne musooka mulaba obulamu bw'abantu obugenda okutokomoka olw'okubanga mufunyeemu ka great confusion mufunyeemu obutakkaanya okuteeseganya kuno kwabatabaganyanga ne basobola okubeera nga bagenda maaso n'okutwala n'okuvaliwinga obulamu bw'abantu bano obulamu bw'amagye oba abajaasa bagenda maaso n'okwenyigira mu lutalo. Kakati ensangi zino si wekiri tekiriiwo nnyo enteeseganya tebaziwangaaza. W'otunuulira olutalo luno oluli mu Democratic Republic of Congo abayekera ba M23 bukyanga basalako njagala okitegeeza tewaliwo nteeseganya nga basalako. Jjukira nti n'eggwanga erya DRC ggwanga ddene lijjuddemu ebibira era ly'eggwanga lijjuddemu bu militant states bu Islamic states obw'enjawulo abayekera ab'enjawulo abagenda mu maaso n'okutigomya DRC naye ng'ensonga eva ku ki? Ensonga bonna bajja gibuusa amaaso tebajja gigamba ambajja kuga abalwanirira ddembe lyabwe ambajja kuga abalwanirira butuuze bwabwe mu Democratic Republic of Congo naye ng'ensonga bagirese emabega bano bonna tebakulimba bagenda maaso n'okubeera nga bawulirira balwanirira bya bugagga bya Democratic Republic of Congo. Era n'endagaano zino zonna zibatuuseeko samitizi zibatambudde njagala okikutegeeza gwe mukwano gwange singa si bya bugagga bya DRC bandibadde bagireka nebeera n'entalo zaayo oba okitegedde naye okuba nti nno mulimu personal desires ne interest amawanga gezeetaaga bagenda mu maaso buli omu n'okulaba nti nno abaako kyateekawo asikaŋŋana omuguwa ateekawo omuguwa. Kakati mu myaka oba mu mirembe ya Joseph Kabila nga yafuga oyo no former president wa Democratic Republic of Congo era ng'obukulembeze bwe yasikira busikire mu biseera bye kigambibwa nti yali musaale nnyo era gwali gubasaza mu kimu wakati wa Yoweri Kaguta Museveni saako ne Paul Kagame owa Rwanda era ono yabasembeza nnyo mu Democratic Republic of Congo era nga be baana baliwo era ekyo saagala obeere ng'okiwakana kubanga bbanga lyonna tulabye UPDF ejjeryawana erya Uganda eriyina okubeera nga likuuma munnansi wano lyakola endagaano ne Democratic Republic of Congo ey'endagaano tekyandikidde ku Felix Tshisekedi nedda wabula endagaano eyo evudde wala ng'eggwanga erya Uganda liprovidinga security mu Democratic Republic of Congo naye n'endagaano ezo tebajja kubuulira kiddala kizirimu wabula kyenjagadde okusowolayo nti Paul Kagame ne Yoweri Kaguta Museveni be babadde basaale ennyo nga be bavunaanyizibwa ku by'obugagga ebiri mu Democratic Republic of Congo wakati mugenda maaso n'okubayambako okulwanyisa obuyeekera okujjako omwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde nga agenda maaso n'okuconstructingayo projects ng'ez'enguudo okusobola okulaba bannansi bano at least transportation nga mu bitundu ebimu ebeera easier nga mu bitundu ebimu ebeera kalekaleko. Nekyo kino kyenjagala okutegeeza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ebyo byonna nga bigenda mu maaso projects zino zonna zibadde zikolebwa eri mwami Yoweri Kaguta Museveni nga azikola mu Democratic Republic of Congo si lwakuba nti nno nti abadde oba oluusi tutunuulidde ensonga zino nga tulaba kibadde kibenefitinga nnyo bannansi wabula kibadde kibenefitinga nga bo ba beneficiaries mu nsonga eno nga bazimba enguudo ezo ezibayambako transporting ebyobugagga obijja mu bitundu
omuli Bunya, Goma, Butembo nga batransportinga ebyobugagga ebyo obiyingiza mu ggwanga erya Uganda nga kigambibwa nti bano ebyobugagga bano baali babikwata ne babiguza eggwanga erya Amerika n'eya Isirairi. Ebyobugagga bino mulimu cobalt. Ebyobugagga bino nkugambye mwe muli cobalt, copper, tantalium nga biyambako okukozesa okubanga babikolamu ng'ebyamasannyalaze mu mawanga ag'ebweru. So olaba nga okuyaayaana kw'ebyobugagga bino kubadde ku mwanjo nnyo. Y'ensonga waaki olaba nti Washington DC etaddemu amaanyi mangi nnyo okulaba nga mediation zino, enteeseganya zino, peace talks mu kibuga Doha ziwangaala paka ku ssalino, era bafacilitating tulowooza nti no just biri awo byakubalaata. Bataddemu ssente, era nga America y'omu ku bafacilitator abadde bafacilitating ensonga zino. So gwe mukwano gwange ali eyo, ensonga zino eyakazitegeera gwe yakatweyungako, tukutegeeza nti nno luno olutalo si lwakabaawo. Summits eziwerako zikoleddwa era bazikoze okusobola okulaba nga badissolvinga conflicts, naye nga kiganye. Lwaki? Amawanga ag'ebunayira gagamba ensonga lwaki ziwangadde luno olutalo lwaki luwangadde paka wano, nti abamu ku bavunaanyizibwa abali responsible, abalina responsibility mu lutalo luno omuli eggwanga erya Rwanda lye balumiriza entakera, baali baganye okukkiriza nti ddala kituufu bye babakinga abayekera ba M23. Era kyoba olaba yo mu America ebirala byonna byonna bazze bagenda mu maaso n'okubyogera. Paul Kagame ayogedde byayogedde byonna ye agambye kimu, asigadde oluno alusonga mu ggwanga erya Rwanda nti gwa backing abayekera ba M23. Era kyakoze kyeyakola we yalaba nga Paul Kagame alemeddeko ng'amaze okugenda mu nteeseganya, ye yagamba nti, njogera ku Donald Trump, nti ndaba ekizibu si bayekera bana ba M23, si ekizibu kya DRC, wabula ekizibu kya DRC ye Paul Kagame, eggwanga lino erya Rwanda. Eggwanga erya Rwanda era ekyo yamalo kiriralizinga, njogera kwani ku Donald Trump, kwe kukoowoola Paul Kagame saako ne Felix Sekidi basobole okubeera nga babitebya babituulemu. Era yabakoowoola ku mmeeza y'emu baatuula mu Washington. Era nga ye mediator America yayagala bateeke wansi endagaano babeeko bibateekako omukono gwo mukwano gwange ali eyo ampuliriza ku nsonga zino wammanga, ng'ensonga zino nno lwaki abateesaako omukono nga kye yali ayagala nti nono abeere contented, omutima gwe gukkakkane nti America teyingiridde bya bugagga byabe babadde bagenda mu maaso n'okusomosa mu Democratic Republic of Congo, wabula ne mu ndagaano naye amutaddemu, kitegeeza amukonsidalinga era yali amuvaluinga ku mugaso gwe yali ateeka mu maaso oba ku mugaso gwe ku kyo kyonna kye yali agenda mu maaso n'oteeka mu DRC. America yakibala teyakiteekinga for granted, yensonga lwaki yamukoowoola ne batulaga amuteekeko endagaano ku mikono gino. Abula kigambibwa abo bonna ba witness abaaliwo ng'endagaano zino zisayiningibwa bagenda maaso n'otukakasa nti endagaano zino zasayiningibwa na mubiri na mikono naye emyoyo gy'abano bombi tegyaliyo, era y'ensonga lwaki olaba tebyawangaala. Endagaano eno waakubadde yateekebwako omukono teyawangaala, wabula kimu Paul Kagame kyeyeerabira nti oluvannyuma lw'okuteekako omukono yali amaze okuba awa enkizi Donald Trump oba eggwanga erya America. America kye yali yeeyagaza Paul Kagame si lwakuba nti nno byagenda okuteekako omukono agenda kubeera nga abiteeka mu nkola, nedda, ekyo yali akimanyi, naye yali ayagala kuyita mu mateeka, amukubire mu mateeka nti sebo wateekako omukono ku kino na kino era kiriwo ekiti neweekiti neweekiti. Era kyoba olaba America byonna byagenze mu maaso n'okukola asinzira mu mateeka, era bagamba omusajja naye bamukola ekyo, basajja baalagaana baateeka ku ndagaano omukono, omusajja n'abeefuulira. Kinajjukirwa nti oluvannyuma lw'okuva mu Washington Paul Kagame endagaano oba yagiyuzaamu oba yagigaaya tukitegeera, yagamba ewannyo waawo era teyagendera ku bye yasayininga mu ndagaano.
twalabanga ebikolwa ebyagenda maaso n'okukolebwa ate byali birala nnyo nga ne byagenda maaso n'okuwandawanda muliro kye kyaleetera Paul Kagame otuuka mu mbeera eyo. Naye nga we nkugambye nti ensinkano teba ya lumu. Paul Kagame bazzemu ne basinkana ne Donald Trump. Ng'era enkejje we yasinkana we yaddamu okusinkana amazzi mu luwombo ng'ate yali egalese mu nnyanja. Kale kino kye njagala otegeere. Donald Trump oluvannyuma lw'okumala okunyiiga ye kye yakola obusungu yabuteeka ku ggwanga erya Rwanda. Tiyalwanyisa abayeekera ba M23, tiyagenda mu nsiko baswaggula, wabula kye yakola yagenda mu maaso n'okuteekako sanctions eggwanga erya Rwanda. N'ateekako ne sanctions amagye g'eggwanga erya Rwanda. Saako ne ba military commanders b'eggwanga erya Rwanda. Olowooza ekyo kyakirekawo eggwanga erya Rwanda. Economically baali batuuse mu kubanga balingiza mu economic crisis. Era Rwanda wenjogera wano batandika dda okufeesinga kye bayita economic depression. Akatyabaga k'ebyenfuna. Ate jjukira nti eggwanga erya Rwanda ggwanga ttono. Omusolo ogukolekitingibwayo oba bannansi tebasobola providinga enough tax okulwaninga projects ne ministries. Kati so foreign funds zino eziva mawanga ag'ebunayira zibadde ziyamba nnyo amawanga gano aga Africa. Nga we tuli ba parasite tumanyi nti ffe tetusobola kweyimirizaawo nga tukolekitinga musolo gwaffe gokka. Wabula tuba twetaagako obuyambi okuva e Bulaayira. Kakati nno kino nno kyanyize nnyo amawanga aga Africa ndowooza gayize okubanga gatandika okwedipendingira ku musolo gwabwe. Lwaki? Nti obuyambi bwali buwera Paul Kagame milioni 2.6 ku bitundu 10 bamusalako ebitundu 47 ku buli 10 ku buyambi bwali bumwebwa zaali milioni 2.6 eza US dollar. Kati America okumuteekako sanctions n'amugamba olw'okubanga ogaanyi okuteeka mu nkola ku bye twasayininga mu ndagaano saako n'okubeera nga okkiriziganya ku summits ze tugenze maaso n'okukola amusazeeko ebitundu 97 ku buli 10 ku funds ezibadde zimuweebwa. Kani imagine obukadde 2 eza US dollar ne zikusalibwako nga gwe munnansi. Kino Paul Kagame yakikola n'ekigenze maaso n'okukosa eggwanga erya Rwanda ne bannansi nti obuyambi buno sente zino zigiramu obuyambi obuli mulimu educational funds, mulimu health funds, mulimu development funds, omuli project okulaakulanya enguudo twala tugende saako n'okuprovidinga kye bayise business opportunities eri bannansi okubanga tebajeezebwa tebaddaagana mirimu. Kati nno buno obuyambi bumala okusalibwa ku ggwanga erya Rwanda. Paul Kagame atakula omutwe anoonya kyazzaako takiraba. Ensonga zino yinza zitwala ng'ekyokubalaata naye tezaali za kubalaata gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Paul Kagame yatuuka ekiseera ensonga ne zimusobera ng'alaba eggwanga lye alinga aliriddemu olukwe alinga alitunze. Omusajja agenda mu maaso n'omusanctioninga. Omusajja Omumerika ng'agenda mu maaso n'okusanctioninga Paul Kagame ng'amugamba oba oyagala toyagala ojja kuwithdrawinga amajeego, ojja kuwithdrawinga abayeekera ba M23 abawangalira mu Democratic Republic of Congo. Summit zitudde zatandikira mu Dar es Salaam. Omwali ebitongole ekya East African Community n'ekya South African Development Community baatuula ne bagenda maaso n'okukkaanya newankubadde Felix Sekidi mu nteeseganya eno teyaliimu yalutumira mwana. Naye abakulembeze bangi bakiika basale amagezi ng'eki bayinza okudisolvingamu conflicts. Ebbanga lyonna nga Paul Kagame yeegana ng'agamba nze temunsibaako matugambuzi kundiisango. Nze amagye gange gennyina agali mu ggwanga erya DRC bagezaako kulwanyisa Bahutu. Hutu militants abawangalira mu DRC abagenda maaso n'okukomyawo abagala okukomyawo Rwanda genocide mu ggwanga erya Rwanda. Era n'akuutira America n'amugamba whether it means what, those are security measures is protecting eggwanga lye erya Rwanda. Naye mu ngeri eri endala ne bamunenyamu ne bamugamba tuyinza providinga security eri ggwanga lyo ng'ate olutwala mu nsi etali yiyo. Obanga oyagala protecting eggwanga lye erya Rwanda security ginyweze nnyo ku booda yo
oba namunda mu ggwanga erya Rwanda so ate to providing amagye mu Democratic Republic of Congo nigagenda mu maaso n'okubeera nga gabonyabonya bannansi nga goloko protectinga ggwanga lyo nga bamubuuza bannansi b'eggwanga erya Rwanda bebokaboka bannansi abalina obulamu aba DRC bo tebasaanidde providingibwa with their freedom eddembe lyabwe lirina bagibwako olw'okuba Paul Kagame akuuma eggwanga erya Rwanda eri abahutu abayinza okubeera nga bamwamulako gavumenti ye. Jjukira lwaki ekyakyesibyeko mu 1994 waabalukawo olutalo lutumanyi nga Rwanda genocide omwali wakati w'abahutu n'abatuusi era kigambibwa nti olutalo olwo okubalukawo kyava ku luvannyuma lw'ennyonyi okkubibwa ey'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda eyali emanyikiddwa obulungi presidential jet era ono omukulembeze yali amanyikiddwa nga Habyarimana yafiira mu kubwatuka kwa bomu ekizuka ekyakuba ennyonyi mwafiiramu abakulembeze babiri omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda sako n'omukulembeze w'eggwanga erya Burundi omwo mw'osaane ba cabinet ministers baali batambula n'omukulembeze era kigambibwa nti Paul Kagame yali musaale nnyo yali akulembula akabinja akali kagenda maaso olunaku olwo waliwo enteeseganya nga olaba kati abayekera ba M23 bagenda maaso n'okuteeseganya n'eggwanga erya DRC kati waliwo enteeseganya olunaku olwo ennyonyi eno we yakubibwa nga bagenda tuula akabinja kano akali kakubibwa Paul Kagame akabayekera batuule badizolovinga ensonga mu ggwanga lyabwe baleme tteeka buyekera ku ggwanga lino era ennyonyi ku olwo we yakubibwa. Oli ku Yugi Updates TV ko sinziro bango otuuliriza bino byonna wiinono omujja ku Yugi Updates TV wano okawo osobola okumanya information okuva ebule n'ebweya gwe mukwano gwange so gwatana tweyungako nkutegeeza nti kirira wansi wekigambo subscribe wansi wekiri kikoneko oberenga otweyungako nagambye eddamu abali mu diaspora sibeerabidde mbatumira entakera era ngena maaso n'okubeera nga ntwala omwaganya okuba recognizinga mwe basaale okubanga tuwangaza emikutu gino mwebale nnyo emirimu gye mukola egy'ettendo n'okukola obutaweera okusobola okulaba nga buli kimu mukiteeka mu maaso ne kibeera taratibu sana. Kakati oluvannyuma lwa summiti ezo tuula tezaprovidinga kalungi nakamu era tewaaliwo kabonero nakamu kaali kalaga nti olutalo luyinza okukomekkerezebwa. Ne summiti esembyeyo okukolebwa enteeseganya ze baatwala mu Switzerland eza jjojjoozi omwaka guno lwaki zaali mu Switzerland? Jjukira nti mu Middle East waliyo olutalo lugenda mu maaso wakati wa Israel n'Amerika sako ne Iran kati so baali tebayinza twala bakulembeze bano mu ggwanga erya Qatar olw'okuba nti n'olutalo lwali lunyiitidde mu Middle East kakati ne basalawo balutwale mu Europe enteeseganya zino zigende mu Europe ne bazitwala yogayoga paka mu Switzerland era waaliwo akavuyo kangi nnyo okusayiningira bano abeekera ba M23 abalina okukiikirira abayeekera bano okubanga passport zaabwe biboogerako tebiri renewed era Kisekedi yali akombye kwerima n'agamba nze kakifuuwe sigenda ku renewinga biwandiiko byabwe naye n'oluvannyuma olw'okuba nga ali ayagaliza bannansiibe ekisinga yasalawo alinewinge empapula z'abano bayogayoga paka mu Switzerland olutuula ne lukwajja era mu bye baateesaako mwali mu memorandum of understanding bibakkiriziganya okusizinga fire okulirizinga ba prisoners of war buli omu alirizinga ey'abasibe at least 3-4 era ne baweebwa ennaku 15 kino okubanga kimaze okukolebwako ebirala bye badiscussingako byalina okuteekebwa mu nkola oluvannyuma lwa bino era munnange kigambibwa nti ekitongole kya United Nations Security Council kyalindirira ebbanga lya nnaku 15 nga tewali kanyego nga tewali wadde n'omuleme yali alirizingiddwa kyokka mu biseera ebyo entalo zaali zigenda mu maaso ate nga ku luno zisusseewo nga batandise n'okuleeta equipments ez'amaanyi okusobola okulanga olutalo lukwajja nga kigambibwa DRC yatandika okuba ng'ereeta drones saako n'abayekera ba M23 ng'olutalo balujje ku mmundu batandise kulwanyisa drones abantu abaali bakkiriziganyizza okusizinga fire gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kakati kino kyawaliriza omukulembeze James Swan eyali yakalondebwa mu UN chairman okusobola okulaba nga aluuba ekigere mu kibuga Goma abuulirize bano banaye kigenda mu maaso lwaki endagaano yakolebwa ey'okulirizinga abasibe
saako n'okusezinga fire tebigenda mu maaso. Ani aviolentinga peace talks zino? Buli muntu ng'agenda maaso n'okulumiriza munne, buli muntu ng'asonga munne. Nandaze nnyo okusobola okutwala ebule n'ebweya wa lutalo luno gye lutambulidde, biki bye tuyiseemu, biki bye tulabye, ne kaakati kye tuliko nti surprisingly abayeekera ba M23 bakkirizizza okuteeka wansi emmundu, okusizinga fire, okuteekawo emirembe, era bafulume eggwanga erya Democratic Republic of Congo, boolekere eggwanga erya Rwanda. Kino kiri unbelievable. Nene wankubaddeyo byonna bimaze okwogerebwa, Paul Kagame avuddeyo n'agamba nti newankubadde ebyo bayinza okuba babyogedde, mukimanye nti nno Rwanda si eri mu buvunaanyizibwa bw'abayeekera ba M23. Era bwe baba nga bannansi b'eggwanga erya Rwanda bagendayo ku lwabwe. Bwe baba nga bannansi b'eggwanga erya Rwanda bagendayo ku lwabwe, naye mukimanye abo bannansi, Jojuzi yavaayo n'agamba nti abo bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo abagezaako okulwanirira obwenkanya bwabwe mu nsi yaabwe, kati oyinza vaeri n'obagamba nti nno abaaye mukole weemuti ne weemuti, nti ensonga erina kwasibwa kisajja kikulu, sayidi zombi ziba zirina okukkaanya. Byali bigambo bya Paul Kagame, naye tetumanyi nsonga ne paka kati ki ekimusibya mu Democratic Republic of Congo. Olw'obudde empinde butuuliridde mikwano gyange, munzikiriza olunaku olwaleero nkome wano. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Era nga mbagaliza olunaku olulungi, mbagala nnyo, mweraba.